tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Kaseera kano okirize badde kaema oba Ssabavubuka bisanyika woli okyenkolankola otwale akakasukira kali paka owa tata omwana wa tata mwana wa tata siwe wao kasaba egereza amaanyi yatugenda kuwuliriza ku mwana wa tata. Era badadde mu bice by'enjawulo, abakulembeze mu bice by'enjawulo. Nze Ssentoko Frederick Lugonvu, abasinga bagamba mwana wa taata. Ekisookera ddala ndibona Lwengo. Era bwe tuba nga tumenya ba ambasada ba Lwengo disitulikiti mu Kampala, so mukubo Ssentoko Frederick Lugonvu olala ye Magembe tukola ku kisimbe ekimu aliwo olusimu yesefe zenembera wansi ku BBS fayiri yaffe n'abalala ab'enjawulo. Njagala okwebaza Ssaabakristu ebigambo byayogedde bibadde bya nsonga. Tutuusa akaseera nga tebakyawuliriza myaka, bawuliriza achievements. Tuli mu kaseera nga tebakyawuliriza wa myaka 7, bawuliriza biki by'okoze mu myaka 7. Singa Ssaabakristu abadde talina kyeyakola mu kaseera ke twali muwuliriza, lwaki mulabika kugamba ki? Ye mwenye okumuwuliza alina byeyakola. Omusingi gwe gwatubuka ng'ali myaka emito mu myaka gyaffe, naye abasinga twine natuuka kyesuubira tukikyamu. Abasinga ekya lowooza kankozesa gwe omulala. Abasinga tulowooza nti ekya bwe tugenda okutandika. Abasinga tulowooza nti tunnatuuka tuliwo nkya, naye bw'ofa olwaleero. Bwe mbadde nva Kampala nga nzija, mpise ku bubenje bubadde nga 4. Tekuli alowooza nti anaafa, naye ng'ate mulimu abafudde. Naye ekibuuzo ekibawo nti ogenza okuwambula mu bw'enseero kikyolese
obolowooza ogenda kikola nti tubadde twogera byonna bye twogera nga tulina kye twelabidde nti leero ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa omwaka 2022 omwezi guweddeko ogw'omusanvu tugenda mwezi gwa 8. Nzikiriza okuba nti bangi mugenda kugamba nti omwezi gunsaze kubanga yenjogera eyowonna omwezi mufu, ebyenfuna bifu, ensi eyonoonese, simanyi kye tuliko. Amazima amatuufu omwezi ogw'omusanvu gutusaze si we kiri. Aliwo agamba nti gumusaze, ogw'omusanvu nti gwe gumusaze. Bayinza okuba nga tewali ajja kuvaayoko. Naye ng'okyagamba nti gukusaze kye wali oteeserese okugukoleramu. Yes, gukusaze. Kiki wali buli omu gwali mukaaba era nga buli omu agamba nti guno sigubala naye wadde tugubala gwogula. Okusiba ekiseera ekisinga gwe tulina naddala ngako abavubuka bakiyita okukula n'okulowooza kyaya ekitali kyabwe okusiba kwe kukeeranga ku makya nga tumanyi nti tulina byekwaka tubimanyi. Kituzaayo ku kyenakuva nti nga tonagamba nti omwezi ogw'omusaze bekioteesetese okukolera mwezi ogw'omusanvu byotakoze. Ng'okyagamba nti omwaka 2022 gukusaze, bikiri wali oteesetese okukolera mu 2022 byotakoze. Waakiri tugambe okusaze wali oteesetese okuzimba ennyumba okomye okuzimba. Kikyo tuyita emyaka okutusala n'emyezi okutusala nga tetulina biruubirirwa mu bulamu. Tewali kyabulamu okutambula n'omuntu atalina kyaluubirira emyaka gimugendako ng'agibala. Akaseera kajja kutuuka tetusseeyo tetukyawuliriza myaka gy'abakuze tuwuliriza achievements. Omulukiiko yabadde abiraga nti Mwami Lugonvu motivational speaker, I'm not a motivational speaker for some reasons. Motivational speaker ye muntu ajalaga nti kyangu okuzimba ennyumba nga yeetali. Motivational speaker ye muntu ajalaga nti kyangu okutambula okuva e Masaka paka Kampala nga tatambulangawo. Nze sibagamba tesikolangawo. Bwegamba nti kyangu okutandika kampuni ku myaka 25 mba natandika. N'olwekyo nja kweyita tuzitera kugamba mazima. Era y'ensonga lwaki ngenda okuvaawo ebiseera ebisinga ng'abansingaku ku myaka banyiigidde era nga baga nti ako katugamba kyakavubuka kubanga oluusi gye mbagamba byabalina okukola myaka gyabwe. Obusungu bwe babeera nabwo saagala omuvubuka obufune mu kaseera kano olina okukyusiza obulamu bwo. Mu kaseera kano olina okutandika okuba ne pulaani. Buli kintu kyokola ngoga nti njagala nkola kino, guno omwezi nteeseteese kino, naye njagala omubiri omwaka 2022 nga gutandika kiki wateekateeka okukola. Wali otuddekawo n'ogamba nti nfuna omusaala bwe guti, n'ogamba nti nyingiza ssente bwe ziti, bino byegenda okukola. Abasinga ekimu ku kitukaabya school fees alinnye, kaakati nfuna ssente entono, nfuna emitwalo 9. Abasinga kubanga esaala y'abasinga wano mu Uganda 57. Nfuna emitwalo 7 nyina abaana 2. Ogenda okuweerera omwana essomero lya mitwalo 4 kubanga lyeweewaniseeko. Ne bwe banakwongeza omusaala nga tulize kye bayita money discipline, how much you get and how much you spend, kyolina okutambuliramu. Ne bwona claiming salary increment mu nnyongeza omusaala ssente z'enfuna ntono, olina kusooka okulaga nti akakano wadde ofuna okakozeemu ki tulyoke tukwongere. Abasajja abali wano kubanga wabasa omukazi n'alema okuyonja ennyumba ey'ebisenge biri tomuzimbira bbangalo.
Bw'olabirirwa okuyonyiya ebisenge ebibiri ate ebbanga lyo n'asobola. Abantu abasinga funa oyo saafuna mbeera mbaze n'olukumi lukulemye okupulaningira akawumbi. Nina gwe nali nkigamba ne mugaa nti nze bulamu bwange wendi obusobozi bwange bumaneginga obuwumbi bubiri bw'ozimba nsobola ozitegeerera bwompa obuwumbi obutangugamba sibusobola sinnayiga mbala yaazo n'atereka yaazo. Bw'obanga bagera ku makya ne bakuwa sente zikankanya n'ogamba nvaako emabegaawo ezo sente tunazisobola kubanga n'obwongo bukankana wokankanira engalo n'obwongo bukankana tujja zisobola. Kakati we tuli akatono ke tufuna ke tulina okusooka okuteekerateekera. It's always good to dream bigger. Naye ekirooto ekinene kikolebwa bulooto butono. Mukulu Jingo musomesa at the same time director. Mulowooza sente zaatandika essomero yazijjawo. Yalina ekirooto. Ekibuuzo ekiriwo nti gwe ekirooto kyo kirooto ki? Gwali wano. Obwavu bungi naye okola ki? Ekyo ky'okola okiyinamu nteekateeka ki? Obwavu bungi nandikyogedde naye waliwo bannali yabutuzi. Leeka nkyogere. Mu bulamu bw'ensi eno ng'oyagala okukyusa obulamu sijjaga ogaggawala. Ku nsi tekuli mwavu tekuli mugagga. Twawukanya levels. Bw'oba n'akawumbi toli mugagga kubanga waliyo abalina obuwumbi bwa $1 ate awo oba omwavu. Bw'oba n'obukumi toli mwavu waliwo alina ebitaano kuye oba mugagga. Ku nsi tekuli mwavu naye ng'oyagala okukyusa ku level ove bw'obadde oddekewalala ekintu ky'osooka okwejja mu bwongo bwo kye bayita okwekwasa. Kibayita okwekwasa. Nze bwerakuya ebisubi ky'Abaganda buli mwaka nga tugamba guno kugeza okujja kugenda kubeera bulungi. Kana okufuna embeera ey'okuyozaayoza mbu emyaka egy'ensuusuuba giba gya misiraani. 2013 mufuka zinateye 14 agenda kutereera. Otuusiza omulimu oba otuusiza spendinga. Kigambo okwekwasa bano bamweyamunenya babwerere. Yes, gavumenti nzikiriza nti neetalaga nti singa waleetereza ne wano twandibadde bulungi. Naye bwe kibanga twegayidde bbanga ng'abasajja bagaanye tutambule. Nawe nali njogera naye n'agamba Lugonvu nkubuulire ne ku mulembe gwa Amin kwaliko abaavu. Ate nga y'omu ku bakulembeze benzikiriza be twali tubadde nabo Idi Amin Dada. Naye ne ku mulembe gwa Amin kwaliko abaavu. Bona Kyagulanyi Ssentamuwa n'ava e Magere n'agenda e Ntebe era kuliko agenda okubooma. Bye twagaza gavumenti okukyuka si kukyusa byanfuna byaffe. Era okukyuka kwa gavumenti okugenda kukyusa ssente z'oyingiza ge mazima agakaawo. Twali mu kaseera ka COVID, ensi yonna ng'ekaaba naye namba plate z'emmotoka zaakyuka. Abalengerera okumpi ne balowooza nti ezo ssente za COVID kusaasire. Otandise okuyingiza mu bwongo bwo kintu kwekwasa. Tuli mu kaseera ak'omwezi ogw'omusanvu omuzibu ddala ogw'okusoomozebwa ogujjudde obwavu ssente zigudde $370 n'ebiringa ebyo. Ensira ekkaze yonna gy'oyita teri mmere. Tuli ku namba UBM. Ebizimbe ebisituka. Abasajja abawulira ddala abaana ttaamu ejja. Nali ku Bishop Dumbugooli Primary School abamu ku baana bange gye basomera. Headmaster n'asituka
nagati okusinziira ku mbeera twongeddemu emitwalo 5 nakuwulira edduulu mu bazadde. Naye ekibuuzo ekiriwo nti emitwalo 5 wel okwongeza tewali akuwagira. Naye akawunga akabula ng'ebbiri kali ku 5 omwana talye. Amasomero gamugaddewo before. Byonna bitambulira mu kwekwasa nga tulowooza nti waliwo omuzira agenda kuva mu ggulu ajjake tufune emirembe ebisinga gye tulina. Olina kulinga bw'owangaalira mu mbeera gy'olimu. Abantu bangi balowooza naddala abavubuka nti bwe naava mu Uganda negenda mu America ensengera kutereera. Bangi basudde balowooza nti naava mu Uganda negenda e Saudi Arabia negenda Abu Dhabi Jordan obulamu buteredde. Njagala tumale ssentebe w'ekyalo Mbirizi. Ebizimbe ebisinga obulungi ku Mbirizi by'abantu bakyeyo. Kuliko eyava mu Amerika n'azimba kalina Mbirizi. Akenge ezisoma mu bitalo eziri mu Kampala mu kibuga wakati tekuli yankuba kyeyo. Abantu ssente bazijjowa. Akenge ezisinga obulungi mu Kampala ngenda kuwuliragamu lwakuba tobimanyi. Obwobwobwa buyingiza naye kakibagambe. Akenge ezisinga mu Kampala tekuli yawa gavumenti. Ate ekyo mugenda kulwawo kikkiriza. Mu mindset yammwe kubanga kiri mwakiyingizamu tosobola kukola ssente nga toli mukozi wa gavumenti. Mwakiyingizamu tosobola kubeera bulungi nga toli mu America. Njagagamba ekyo kikimu. Awo waliwo olina okunoonya butya bw'okyusizawo obulamu bwo. Ebyekya binaakusanga oluvannyuma. Naye ekyo kijja kujja nga gwe kennyini otegedde lwaki okola ekyo ky'okola. Bw'onaagenda ku makya n'ofuna omulimu nga tomanyi lwaki ofuna omusaala era ogenda kugufuna ogende mu bbanga onywa omwenge mbeera 3 mu mwezi gwaze tufuna 28. Amabaala gajjula era obuyimba ne bukuba babuyita twazifunye zaaweze, twazifunye zaaweze. Njagagamba ekintu kino. Kuno bwe busoboozebwa bwe tulina. Tebajja ku musaala. Era n'owanga expenditure y'ekambuya ku musaala toyifuna musaala gumumala. Mu Mbirizi wanani afuna obukadde 3. Naye tulotuulira expenditure yo. Nga tonnalajja n'ofuna ssente entono, biki by'oteekateeka okukola mu ezo ssente entono z'ofuna? Kubanga ababoosi baffe si bwetegefu kutwongeza musaala. Era kwalagana nti batwongeza musaala oyingiza mmeka? Sibagamba kuliza yinga. Naye yonna gy'okozesebwa wandituteeka nga buweereza. Even without pay, I can work. Naye tulina abantu bali emyaka 25 nga kambeera ku makya ne bamuwa ebbaluwa ey'okumuwummuza asibira Mbirizi kwa maama we. Maama wagamba olina bwomanyi tugendeko ebidiya era nga tekulaba okwakusunguwaawo. Olaba wakusunguwaawo waliwo omukozi eyali awo. Kutandisa okukola n'abaddamu olw'engeri. Naye nga mulire waliwo oluusi nga weetaaga okugobwa ku mulimu gy'okolera nga weetaaga okugobwa. Abasinga bwe babagoba ku mirimu manyi kyagamba abantu bano tebasiima. Eno kampuni gikoledde banga ya myaka 10 balabe okugula mu kaseera kano kyokka lakiro lya bangi. Omukyala ali muto, abaana batudde waka, ne bakozi basiima era ne bakaaba amazima. Emyaka 10 bw'obanga okyali muzibe eyo kampuni tekuyambye, walema okwegoba Katonda akoledde ekyamagero ne bagoba. Emyaka 10 obadde mu kampuni tolinako olina okyali muzibo. Emyaka 10 otambulira ku advance.
buli mwezi okujja kugenda okujjanga gwagwawo ddaka ezubisinga omusaala eyitabeera mu kampuni y'omusaala gye kutakumala ng'olinga buweereza olunye wala gyogenda okujja ssente endala ezikuyimirizawo oba fuluma boosi akeeta nagamba nti nze nkwagala essaawa 24 wano nga kuwa emitwalo 40 onaakulaakulana ddi ate bituuka ne bikkaneeko nga waliwo n'ennyumba z'abapangisa nga kuliwo nti oyo waawo naye okuza mukyala nabwete yakyuka abapangisa abapya abajjaye waawo ne mukyala nabwete ne yamutegeera onaazimba ddi eyiyo oyondesa banna abajja mu kampuni abapya abakyuka okola ki onaatandika ddi eyiyo ate mukama alina ebintu byakola olaba okyunga abakozi mu kampuni etali yiyo ajja kuuma kampuni kubanga muyo ejja kuba tebako n'emikono abantu bangi bagamba lwaki mukama atatwalukudde kubanga mwekenyini kizibu wabuze eggaali empya nosooka ogisimba sitaaliro ye n'ogigira ota naye aliko piki yange kati atakuwe piki ogende ng'otomera mukama oluusi atuma bwekyo tetweyisa baganda ba temulifuna musaala gumala naye abavubuka abasinga tutya okutandika kubanga tutya okutekinga risk wabula nja kugamba ekintu kimu nti you either take a risk or you die a slave tewali mukozi alina kwetema sente za mbaga nze nja kuwa emitwalo 10 embaga ya 10 bosi yakutegeerera bw'ataze kuba ogenda kulimba eri bosi yasalawo ennyumba gy'osulamu bosi yasalawo emmere gy'onaalya bosi yasalawo w'onaayamba naye ng'oneesalirawo ddi kubanga yasalawo zaakuwa naddi lwazokuwamu bosi yasalawo mukyala we gy'anaazaalira kiwire ekyogeeryo naye ng'otudde oli contented otudde oli contented naye nga buli kimu omusajja ali mu ofisi wali yakusalirawo okusinziira ku musaala gwakuwa naddi lwakuguwa emumane nabeeso yatugenda funa akasente naye ate ediva tugenda mu wiikendi tugenda kweramu ensonga ezitaano ebyo ebikuntamyange yembozerera mu basale anas abasajja gye bali ng'omusaala gwe bamuwa apuki si nti basipendinga eyo naye bwe kiri nja kusaba abavubuka abali wala nga tonalowooza nti ekampala y'eri sente obugagga butalabika naawe amuwoyo nga tonalowooza kukyusa mulimu gw'okoleramu nsanga abantu bangi naleeta ebaluwa about the experience of over 20 years, you know, I worked with this company and this company. I was the managing director, I was the CEO of this company. I worked for 30 years, I have a big experience, and if you employ me, you end up with a of time as a business. Naye njagala mbagamba ekyo kiri muntu bw'oliko wakumira ebiri obulungi obw'okusatu oliko over 45. Kasaba kuwummuza wano n'okwata empapula songa nemuku experience ya kampuni olitwala ewalala naye ne bakuwa omulimu ne bakuwummuza obwokusa toddamu kusaba mulimu kabonera akakulaga tokyagwanakozesa olina kwekozesa wabula ekibuuzo ekijja kyogenda kukola ki awo wali ekibuuzo kinene mu bavubuka oyagala okwekozesa naye weekozesezza ki era bangi mujja kubuuza nti mwami lugonvu ogamba nkole ki bizinesi tebasibalira bw'onaalaba anyumiddwa amatooke era nga akabunyemu n'ogayingire emotoka ejja kuba mulwera ojja mwevuma nti yakutomesa naye nze kanyumeza ina akaboozi kamu omusajja yajjanga amatooke wewaffe musubi n'agatwala e Kampala lumu emotoka neeyengeza mu lwera ng'ofuluma bwera bayitawo namusaba
saidi yawe neyengera neggwawo n'asiriikirira ati ekibuzo kye yazzaako nawe kyolina okuzanga kuba kitakuzizaako ki totuula ensi esirise covid yazze buli kimu naye nzizaako ki gwe kennyini kubanga naye okwobuuza kyemuzzaako naye yeebuuza kyazzaako ne sibirupa leeri yakwobuuza kyozzaako naye yeebuuza kyazzaako omusajja kyeyakola ng'abuukira ekirole ekyali kiko ekyamuzeeyuka ng'akomawo ku kyalo ebusubi ng'abagamba amatooke ese mangi naye kati tutuire enkola owaayo n'ovaayo n'otwala ogenda okutuuka nga sente ziri azitunze ne bakuwa ziri kwe tubanja kubayo mu mpanga tuukentwale beekomyawo sente ziri mbasasule n'atandika okukolera ku bbanja nga bamuwa amatooke n'atunda n'abakomezaawo n'asituka mpola singa bizinesi baali bamubalira mbalire yandigambye amatooke gakola ki gasala omulala kati mwanasaire edduuka lya tufaliso atunda rosefom ku magoba akeeni mu Kampala yatandika ali ku mulyango ng'ajja bw'ati n'amanya abalina amaduuka wansi mu magoba akeeni ng'ajja n'agamba tuyagala mufaliso nti kyamanguyina wano ng'akutwala akulagawo nti kuno bwa mitwalo 15 nga sente akulira mu z'abanne ono wedduuka tajja mugabana kubanga omuleetedde sente omufaliso gwa mitwalo 12 13 nga 16 ng'ali emeka mwe yayita n'akola edduuka lye tolifuna muntu akuwa kapita atandika gabeera magezi go ekikulu mu byonna si sente meka z'ofuna era obuzibu tebuli mu kufuna sente obuzibu buli mu ki ky'okoze mu sente ezo z'ofunye ne bw'anaakuwa obukadde bitano ng'oli mu ssuubira zijja kufa obuzibu tebuli mu sente meka z'ofunye buli mu ki ky'okoze mu sente ezo ze bakuwadde oba z'ofunye bw'onaakuwa ekyo zikolamu era tolina kyogenda kukyuka ng'oyagala kukigezesa kira kubajja mubiriza okwate obukadde mukaaga ogabira abakuuka obukadde obwolu bubiri waliwo omujja okusanga nga yabangayira omulala omusange nga yagwala siriimu obwokusatu omusange nga yaprogressinga kituzayo sente mmeka z'ofunye kiki ky'ozikozeemu ezo z'ofunye abavubuka tukyalina emikisa mingi egy'okutula ne twebuuza tuzzaako ki nga tobuusiza mulala kyozzaako naye ekyo kijja tugira obulamu bwaffe nga gwe kennyini omusomesa nga gwe kennyini omusawo nga gwe kennyini alongoose waka otudde ne weebuuza lwaki nkola kiringa ekitono naye kinene era abasinga ajja kugamba nti nkola kufuna sente olina okuba n'ebiruubirirwa kitusaanye twatandikidde ekyo omwezi ogw'omusanvu gwomusase wali oteeseteese kukoleramu ki okola naye lwaki okola si kufuna sente olina okuba n'ekyokolerera eyina nkolerera gula kapoloti okolerera gula kapoloti olina okuba ng'omanya ebbeeyi ya poloti tokuba kirole kyotamanyi buzito bwakyo kyabulabe ojja kutomera ojjana kusuka ebyoto byewandikutteko abaana bangi bava mu byalo ebyo ne bagenda mawanga byebweru agamuwalako naddala abaddeyo amaanyi sente yali afunye zaali emitwalo eki 5 n'afuna obukadde 10 nakubye esimu nagamba Mwamirugonvu yinawo sente zangola batandise n'okubala ddoboozi lyegologera Mwamirugonvu afunye ku sente zange ate njagala ngule poloti nzimbe ennyumba kubanga ekirooto kitamu ekirooto kyagoba abadde wansi kwetaano bw'afunye 10 awulira afunye zaabu bwekennyini tuula weebuuze nfuna sente bweziti ekirooto kyogoba nsobola okituukiriza
Abasomesa twagala kutandika ssomero emitwalo 85. Emitwalo 85 basobola okutandika essomero. Nti nedda naye tekikujja ku kirooto kyo olina musolo gwa mugonyo tobutono bwe invest that money zikola amagoba osobola okuziteeka mu byoyagala. Naye abasinga otubala ekirooto olinda kulinda ekisente bonnaziweza osobole okukikola. Yensonga lwaki mu buli kaseera mugamba sente teziwera n'obupya balinga bagamba nti sente zempita mu ngalo. Ekigambo ekyo tukyalina abajega bakikozesa. Sente zempita mu ngalo. Eno ne bajjajja basijja ab'ensaasi ng'ekimututteyo sente zimpita. Naye njagala nkwata akakadde koyanjala amagalo gogooti nkawummuzeewo osule wano oba kanaaba keetoddeko. Ekinamutwale wafaana lwe wafaana jebi ng'oteekaawo sente zo n'okeera ekyanga teziriiwo naye tewatannakituukako obuzibu buli kuggwe. Obuzibu tebuli ku sente ezituyita mu ngalo baki buli ku nsaasalira sente zaffe. Tusalawo okutandikira ddala ku masomero abasinga tolwasa school fees. Obuwiri bw'omwana mu ssomero lya mitwalo 5 ofuna emitwalo 5. Kubanga neyimba awerera mu ly'ataano otambulira kuteeka tunaza neyimba. Ne bw'oba nga mulina mufuna kyekimu totambulira ku ndowooza yekale. Anti kaakati omwana alina okulama musindi ye naye eyo sirekoyo. Nze ndowooza essomero ery'amaanyi lye nasomeramu nali ntuuse mu senior 5 senior 6 n'ensomera bwe najja nankumbiyanga Christian school. Nasomerako Private School Kitoma ekukoma nsimbi. Nalinga wadde nga nsasula emitwalo gyali 7. Naye nga Masaka sente gaalingawo, ga King's College Budo gaalingawo. Naye waliwo akaseera bwe natuuka nenga nti Mukama oli wa buyinza nga nkola n'omwana wa King's College Budo muganda wange amumanyi. Ng'omwana wa King's College Budo omusaala gwafuna mu nsinga ye mazima. Ne bw'onaaweera omwana w'omusomero eddungi ng'alimera ffeeri nga totesitese bwongo wajja kubeera ffeeri. Ate kijja kukwasa ensonyi omwana okumala okusoma ku yunivasite atuuke mu kibobereko y'emyaka 5-6 nga mukyali mu muzigo ng'omugamba sente zagendanga ku school fees. Okubeera si kubi naye ng'owereredde bulekoyo. Abasajja gamumanyiira abeegereka nti omwavu gali alina omwavu. Ne mubuuza kiti omwavu talima bbiya. Sente z'oyonde mu bbiya amagoba go gavuddewa. Ne mugamba musala kakitulire. Kitegeeza nti bw'onaakoma okufuna omusala ogwo ne bbiya ogenda mulema. Njagala bagamba ebigambo bino nga mumaliriza nti ebintu biri bitaano. Omusala teguweerera baana. Kyokka nga baneegana ebitundu 9 ku buli 100 abaana tebaweerera ku musaala. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Bannayuganda mbaniriza eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona. Eno gye bayita Operation Nkoyo Okunkonkona ku bukadde 7 sibula landlord wo. Tulina estate gy'olaba mu screen mu kaseera kano ye estate ya Mpambire mu Mpigi Town Council. Okuva mu Mpigi Town okutuuka ettaka lino weeriri otambulirawo eddakiika 5. Okuva ku kkubo okutuuka ku estate weeri okuva ku Collins otambulirawo eddakiika 1. Okuva ku kkubo okutuuka ku weeriri estate eno weeri
wabigere okujjako ng'oli wakyejjo nnyo w'ogambira nti nfune ka bodaboda kantuuseewo naye nga it's a walkable distance okuva ku kkubo. Tuli mu Mpigi Town Council, estate nungi nga bw'ogiraba, amakubo mateeketeeke bulungi, amasannyalaze kinnyana mpindi. Weewantu w'ogamba nti ntaddewo amaka gange ngenda kutuulawo neme kufiirayo ng'ali mu kyalo nedda, eri mu Town Council mwennyini. Kilomita ziri 2 okuva mu Mpigi Town. Abaagala okuzimba rentals walungi wateeketeeke bulungi abantu weebali nti weewantu omuntu wava okukola mu Mpigi najja n'asulawo n'addayo n'akola. Wagazi wakyalina room for expansion, aba neighbors gye bali abalungi abali so welcoming abaaniriza enkulaakulana. N'olwekyo gamba nti bw'ogamba nti ke kaseera nange omwezi guno ogw'omusanvu mbeereko landlord ku bukadde 7 ogenda kufuna fuuti 5/5 ate nga ku bukadde 14 osobola okufuna fuuti 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa. Ku bukadde 7 5/5, ku bukadde 14 ofunira ku lumu n'ekyapa fuuti 5 ku 10. Waliwo agamba nti seeteeseteese bulungi osobola okutandika gw'obukadde 7 okutandika n'obukadde 5 kabalansa k'obukadde 2 n'okusasula mpola mpola ate nga gwe obukadde 14 osobola okutandika at least n'obukadde 10 kabalansa akasigadde n'okasasula mpola mpola. Ekyenjawulo kye tuyina nti bw'osasula ku poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo kakubere kuyiwa material. K'osasula poloti otandikirawo okukozesa ettaka lyo w'osasudde weewo. Waliwo baganda bange ne bannyinaza baga nti ekituufu Mwami Lugonvu omuntu wange ali wala. Abagamba Mwami Lugonvu omuntu wange taliiwo naye ate sanjagadde mukisa guno gwompiteko. Tusobola okwogera bangi abantu abaguze poloti nesigala nga ziri side eno bw'akomawo Uganda najja n'atwala ettaka lino n'ebiwandiiko bye. Essimu osobola okwogera nange abali ebweru, osobola okumpeereza message ku WhatsApp eya 07 53 98 5639 0753 98 5639 nga bw'ogiraba ku screen yo y'essimu eya WhatsApp. Era nga bali mu ggwanga erya Uganda osobola okunkubirako. Eno bagiyise Operation Nkoyo Okunkonkona. Asigala talama ku guno omulundi bugala nti neeno yannemye. Gano masavu gennyini. Kuno si kutta kulonda. N'olwekyo gamba nti muganda wange ne bw'oba ng'olinawo obukadde 5 nkugamba nti osobola okutandika. Ne bw'oba ng'olinawo obukadde 10 osobola okutandika. Ne bw'ogamba nti Mwami Lugonvu njagalako eka namba era tugatagata plot zino n'ofuna eka yo n'ofuna bwaguuga. Waliwo omusajja atera okikoza. N'olwekyo essimu yeeyo eya 0753 98 5639 jangu ofunire poloti. Mpambire Mpigi Town Council. Okuva ku kuba okutuuka ettaka we liri otambuzaawo bigere, okuva ku Collins otambuzaawo bigere, okuva mu Mpigi Town okutuukawo dakiika 5 zokka zikumala okuvuga okuba ng'otuusewo. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya. Mu estate zaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Mu estate yaffe tukuwa ekkubo lya fuuti 20. Twava ku bino ebyasimanya bw'oba ozimba lekayo fuuti 10 ez'ekkubo nedda. Poloti yo nga bwe tugikuguzizza ne bw'osiba ekikomera kuva ku jjinja paka ku jjinja ekkubo lyo teeketeeke lya fuuti 20. Buli w'oyita buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Buli luvannyuma lwa poloti 2 wabaawo ekkubo. Olw'ensonga tuli mu Town Council batwetaaga ne bw'aba ng'aliwo obuzibu ambulance etuuka ku mulyango, ne bw'aba ng'aliwo obuzibu fire brigade etuuka ku mulyango. Ekitundu kikula nga bw'olengera amayumba abatuuze bajja dda. N'olwekyo tugamba nti muganda wange guno gwe mukisa gwe tuyina. Mbadde ne estates ez'enjawulo naye ndi so happy kwene estate kubanga eri mu kitundu ekikula ate nga kikulira ku misinde emiyitirivu ng'abatuuze gye bali wateeketeeke, amakubo mateeketeeke, amasannyalaze weegali mu kitundu. N'olwekyo tukwaniriza mu nkulaakulana empya nga tugamba nti fuuka landlord owone obupangisa. Omusaala kusasula nnyumba kyokka nga badaddala ebitundu 9 ku buli 100 abapangisa tupangisa ku musaala. Omusaala tekunywa bbiya kyokka nga badaddala ebitundu 9 ku buli 100 ofuna ez'omwezi ng'oyingira ambiyansi. Omusaala tekusasula mmotoka, tekuteeka mafuta mu mmotoka. Omuntu akyali ku musaala nga talina ssente endala wazijja tokwana kugula mmotoka. Onagiriza ki? Mujja kwebuuza lwaki? Kino mwase n'omwana ali mu bifaayo obadde omuwerera ku musaala
omulimu ne guggwaawo kitegeeza omwana agenda kuyimirira okusoma. Kirowoozeeko ng'ennyumba ozisasula ku musaala omulimu ne guggwaawo kitegeeza bagenda bagobera wabweru. Kirowoozeeko ng'ennyama waka mukirya ku musaala omulimu ne guggwaawo kitegeeza tomugenda kuddamu kulya nnyama. Kirowoozeeko ng'essaati z'oyambala ozambala ku musaala omulimu ne guggwaawo kitegeeza ogenda kutambula bute. Omusaala tegugwana. Bw'obanga obadde obalimbisa za mwezi ne guggwaawo ekitegeeza bagendagenda. Omusaala, salary is a source of capital. Salary is a source of capital. No matter how much you earn, how much you spend. Buli sente z'ofunafuna w'ozisiga, awo w'ozisiga we walina okuva ez'ennyumba, awo w'ozisiga we walina okuva ez'ekyennyanja, awo w'ozisiga we walina okuva school fees. Bw'obanga we wazisiga akawo emitwalo 10 ekitegeeza olina okunoonya abaana abasoera emitwalo 10. N'abatandika bizinesi balina ekintu kye batamanyi. Akeera kubakyaka bizinesi ya bukadde 5 bukadde 10 n'ateeka omwana mu ssomero lya bukadde 2. Ojja kwebuuza nti lwaki kubanga alina obukadde 10. Nedda. School fees na byonna bye tusaasaanya tetubisaasaanya kusinziira ku buzito bwa bizinesi gy'otandiseewo. Kati tuvudde ku lebe ey'okozesebwa otandiseka bizinesi era bakejjagamba nti kagwa. Bizinesi eno obuzito bwa isi bwe busalawo kikyogenda okusaasaanya. Ne bw'onaaba ofuna obukadde 10 si olina obukadde 10 si bwe busalawo bw'ogenda okusaasaanya. Ki ekisalawo bw'ogenda okusaasaanya? Ge magoba gojje mu bizinesi eno. Bizinesi obanga ya bukadde 10 naye ng'ogifunamu obukadde 2 bugenda kusalawo abakozi b'ogenda okusaamu. Bugenda kusalawo renti gy'ogenda okutambuliramu. Bugenda kusalawo emmotoka gy'ogenda okuba ng'ovuga. Bugenda kusalawo buli kintu n'abaana gye basomera. Bizinesi ya bukadde 10 naye amagoba omwezi eyingiza obukadde 2 kitegeeza nti olina kutunda obukadde 2. Olina okutambulira ku si bukadde 10 buli. Olagera ku makyanga omwami omwedda ku capital ogenda kinga omulyemula mpola era zikuweewo yebasi. Okusobozebwa tukyalina kungi naye byonna tetugenda kukyusa mbeera yaffe. Tewali muntu ajjanga n'abasomesa bugagga ali mugagga. Ze n'omusajja we bamutuleetera ne batwanjula ke lwe lunaku lwe nakoowa ekigambo ekibayita motivation. Bamutuleetera n'atusomesa ebirungi ebigambo n'amaliriza twali tufuluma ate nga nze nyina omutwala. Naye nga beri atusomesa ng'atukulembeza kutwala mu bugagga. Kuno lwe nategeera nti ku nsi teri mugagga. Ku nsi teri mugagga wabula mitendera ebisiŋŋana. Oli wa 10 omujerega naye alina basinga abalina 5 abalina 5. Olunaku lw'onaakira ku makya nomanya ky'okolerera obulamu obugenda ku kyo. Naye bw'onaakira ku makya ne bw'obuuza ku mwami kingo nti kakati nkoze ki? Ebirowoozo alina talina bibyo. Oli we yayita si ogenda okuyita era olwo n'abagamba kati ennaku zino bizinesi ky'okolisente. Kati ensaawa zino bizinesi ky'okolisente. Olowooza buli kukola kino temulimu ssente ennaku zino. Nayiinya n'akagere. Era olina omusanga ng'akutuuzizza kakati olaba ng'okola kimulimu ssente akulimba. Bwe yazifuna si we by'obuziki. Ekyoto ekisinga bw'oyagala kukola bizinesi ki?
ne bw'anaakulagira bizinesi erimu ssente nga si bizinesi ya kirooto kyo. Era amasomesa mutumenya. Mutuleetera obuzadde obw'amakooti agaasiiruka. Ne mutugamba ngo bayita bandi bakalya gaidesi. Kalya gaidesi. Nakubuulira kati osoma sciences n'osoma obusawo n'omusinga okuba ssente k'amabuulire buli mulimu gulimu ssente. Kisinziira ku magezi g'obutaddemu. Tulabye abasomesa bangi naye nkula poloti matanga egogerwa empugwa waggulu ne baandako omukazi ne bagamba musomesa ng'asimbye ekikomera ku yinka nnamba ne mutya. Naye bw'osanga omusomesa nti temuli ssente koyi. Ne bw'onaakolera omwana wo mu busawo ng'obwongo bwe tumuteeseteese agenda kujjanjaba naye ng'akola ssente zaabula ng'akola ssente za mengo. Ekikulu mu byonna magezi kigotadde mu mulimu gw'okola na kirooto ki ky'olina. Obwerutenga bw'omusawo asinga emulago nga bw'omusawo asinga ensambya nga bw'omukusi w'amannya asinga n'okola emyaka 20 nga bw'omukusi w'amannya asinga naye nga tera kaddendo gy'osula. Naye ng'abantu bagajja okusula ne bajja obajjajjabire mu lyabanno. Mukeera mutya ne musomesa emyaka 10 nga bw'okimanyi osomesa wano ng'osomesa wano ng'osomesa wano era nga mwe basomesa abasinga naye nga mulowooza okutandika essomero eryamu ekizibu kubanga obwongo bwalwaliramu big and brain, which is wrong. Ne bwanaakeeranga ku makya ne bagamba tubogeddemu emitwalo 5 tukuwadde essaawa olunaku lulamba bagambe nga nti munsala emitwalo 2 mbakolera essaawa 3. Abasajja bali specialized akeera ku makya gajja ensambya ng'oyesi musawo alina kyeyavumukamu mwenna mulina kumulaba mu ssaawa 3 ezo n'amwana n'agenda ku ddwaliro lye. Abatamulabye wano titumufunye tukyata otamusanga mu ddwaliro ly'emunyenga erirye. Osobola okutandikawo ekikyo singa oba ne mindset eyagala okukyuka. Naye bw'onaatya okutekinga risiki owedde. Naawe gy'obuuzesebwa singa tebatekinga risiki wandibadde tolina mulimu. Omu ku basajja gwenjagala okubanga bamuyita omukulu Mukiibi Lawrence owa St. Mary's College Kitebe. He was a teacher, he was a Sunday earner, but he had a dream. Akyasomesezza. Yasituka n'atandika n'ebibiina bino naye ng'alina ekirooto kya kubeera n'abaana 8 baalina ku lwaleero. Tekikola makulu okuwanira mu bizinesi ya muno nti oyo mulungi bwemusangawo kiwegu akuwanireko liiyo. Nze nali njogera ne bannamawulire wesinga n'abagagga ab'enjawulo okyalika bebakusika ku mukono abawulire tewali mugagga agaba ssente. Naye bw'onaafuna omugagga n'akuyamba n'akuba ku magezi ng'asobola okweyanjuluza oba oweke. Naye era bw'onaaba mwakugwawo nkubyayogerera ojja kuwulira nga tebisoboka. Naye mbagamba kujjala ku makya ne mubeera ku mpewo ng'oli ku radio situbalawalobanamu ng'oli ku radio n'oyomba n'abasajja aba trafiki n'abakazi ba trafiki abakuba obulango. Nze mumpa buli break mumpa mention 10 tyati abagagga baagala kuba ababalangira. Buli kaseera oyagala kukozesebwa otya obutekinga risiki. Abavubuka tutandika lwaleero tutandika nekibayita okwesuula. Tutandika n'okuzuula ewali amaanyi go n'okuzuula ewali obusobozi bwo bw'ennoka. Ewali obusobozi bwo bw'ennoka si ewali obusobozi bw'omulala. Mu kaseera kano wandibadde otuula ne bavubuka banno n'omunya kuvuga musobola okutambula ng'omaze okufuna ekirooto kye musobola okutandikawo. Naye bwonna alimu okukisobola bakatisobola kwekozesa weka kubeera weka noonya bw'osobola okutambula nabo. Waki? 1, 2, 3. Noonya bw'osobola okutambula nabo. Oli musomesa tosobola kufuna ssente zitandika ssomero. Mu basomesa banno bennyini
bakugombirako ekirooto tolamu tukola kino nekimu bwagamba nti kisooto munnyonnyola obwongo bwe byobuzibu n'onyonganaga nange nga kirowooza ddala mu sosayate mwoli bwe banaakubula genda ku ssomero eddala ofuneyo emikwana abalina ekirowoozo kyekimu ekiddako nti tutandise tutya mutandikala kunoonya bwemufuna sente z'obwenda naye kubuulira omuntu ekirooto ky'essomero emisinde kakati etadde emisinde byakana wetaba obukadde 10 omufuwa bungu bw'omala okufuna ettaka mulifuna ey'enkaza mwezi 2 omugambe nti kakati sente tuzijjawa tukoze tutya ebizimbe byetaaga sente nyingi amasomero ga beedi yakubyokasente ebyalwere ya actros atubagayita makulu 12 ebimotoka ebiwanvu yammeka nti yakamu kitundu mukole emyezi emeka kanyogere ku basomero emyezi emeka buli omu 5 buli obukadde bumeka kubanga musente ga 5 ke kakadde buli obukadde 3 kitegeeza nti ofunye ekitundu ky'ennyanja ekitundu kya plastic eya actros naye mumanyi ekitundu kya actros weezimba emyezi esatu omusajja ogutandika kulongo y'ekibiina mu bumaze actros ebuzimba kati ekiddako tofaali lyaddeka nti gyalimi oba 3 tuzijjeewa amatofaali mutwalo bwe bukadde bumeka bwe bukadde 3 kitusayo okutereka 5 wakati okwerumya omwana ngasobola kusomera ebbi kubanga tonatuuka muyimirizaawo kulina muyimirizaawo emyezi 3 nezibawulira amatofaali omutwalo gumu and it's very possible nze ndibadde kusiringi 3 amatofaali omutwalo gumu galina kyegagenda okukola nemugamba tegatumala nti tukoleyo emyezi ezalina tukoleyo omutwalo mulala mujuuza emitwalo emeka tukole nga mulina ekirooto kyemugoba bw'omanya ekirooto ky'ogwamanya entenda mugendo kigobera tokuwulira bunene bwa kirooto lujja kukutiisa tobera bweyagala kuzimba nnyumba nosaba kundi nosaba quotation zisaba bagagga bajja kulaga quotation nyumba ya kusengereza ekisengere gyogera mu kaddaaba ono ye bw'onaazijja neweerabira nti ennyumba olina kusooka kuzimba omusingi yenfunayo n'onoonya zitusa kuopuleeti n'onoonya zisereka eyo feesi endala bw'omala ogisereka n'onoonya ez'amadirisa n'amabaati n'enzigi n'essomero bweriri bw'okeera ku makya n'omanya nti amatofaali mugabasimufunye omwaka gukukola nga gogwakutofaali emitwalo 3 gifunise n'omanya neetaaga obusawo bwa simiti mukekati obusawo kisoke n'obusawo 3 akasawo ka 3 kitundu obusawo 10 gyebitwala bukadde 3 n'ekitundu obusawo 2 bwe bukadde 7 obusawo 3 bwe bukadde 10 n'emitwalo 5 ezo sente nyingi ku musomesa afuna akakadde era bw'azibulira awulira nyingi naye nga yeerabidde entogera z'okwata lumu mulina ekirooto kyammwe bakiyita jakandi jiiru jaka ekati yakisobola n'ayita jiiru ne batambuza ekirooto balina amagezi gegamu omwaka gwonna nekugwaku nga gwa semiti era nga mulina hardware gye mwafuna muterekayo sente empolampola omusene mumwina amatofaali mugayina semiti mumwina muzaako ki mabaati kyebaita okweteekateeka n'omanya nti ekisenge kyetaaga amabaati 2 amabaati 2 ekwatiri ku mitwalo 5 n'ekitundu balina emitwalo 5 amabaati 10 bwe bukadde 5 bukadde 5 kitegeeza amabaati 2 bweka ku bukadde 10 omwaka omulala mulamba muzimba ssomero kyebaita ekirooto ate nakati awo ng'otandise mukama alina bwagabirira mpola bw'otamanya mpola solowooza okuwa ebbanga erirala okuba mukama akulabe nti erina kyogoba agenda kukwanukula
amabaati mugafunye muzzaako leba. Amatoffaali mwegali, omusenyu mwagugula, sementi mwamugula, amabaati mugafunye muzzaako leba. Ebizimbe ebyomuzimbira n'abizimbira mmeka nti obukadde njagala kkumi. Nabwo nga mubunoonya buloko eyimirirawo. Ekiddako kwe kutambula nju twaguddewo essomero. Mu kyotambulira kwe kuli omuzadde gwobadde osasulira gwobadde osomesa mu ssomero liri amanyi obulungi bwo. Essomero twetaaga kutandika n'abaana 10, wetaaga kutandika n'abaana 50 bafuuka ba ambassadors. Era totambulanga na muntu ate okusitula ekirooto kyo. Toteekanga muntu mu kampuni etandika okuteekawo ng'omwesiga nga tasobola kusiibanya nga kampuni yo. Mulinde kuba omuleetera omuyisenga mupakasi kubanga teyaliwo ng'otandika. Reality bwe buyimba bwe tubuloba baagisanga eteredde baaliwa mwaliwa oyagala bituntumukaga agatandika tugangala. Essomero liwedde ekiddako okunoonya abaana naye bye muba n'amanyi ewali abaana nga tanaogenda kubasomeseza apaana n'ebirooto ebyabo. N'omusawo bw'ati teweetaaga kuzimba ddwaliro ddene, weetaaga abantu abali mu kitundu owobeera okumanya nti oli musawo mulungi bajja kujjanga ku makyanga bagati omwana wange omukolemu nga tunagenda mulago. Ogenda okulaba mulago gye bakwetanga ku 3 oba osimbula ku 3 nga waliwo abaana 6. Kitegeeza ogenda kusimbula mulago osetolinge muligo. Naye mulago yekuwadde plan si kibi okukozesebwa naye tetukozesebwa tujjayo experience na capital. Era tokera ku makyaka gati omusajja yakyayisizza okukozesebwa leero kandekulira olagawa. So oteeketeeke wolaga olyoka osiibule. Waliwo omwana yaleka mamoka kati njagala ntandika okulunda enkoko mbeere nga mwesiba. Naye bwoba ogenda kulunda nkoko oba mbisi olina okusiibula ku mulimu gy'okozesebwa okuga nti enkoko zikuyita, embisi zimpita. So si kufuna busero era gamba kulunda nkoko nomugamba we obusero okukuŋŋaanisa. Naye kigenda kutwalira omwaka mulamba okutandika okufuna mu nkoko zigenda kuba zigyaki ozissaamu musa. Kitegeeza ntandika okulunda enkoko ng'okyakozesebwa nga buli kasente ke bakuba tuddayo mu principle nti omusaala tegukola ki teguweera. Buli gye bakuba ng'okasiga gy'ogenda okunyeziweera. Obulamu bujja kutwalira nga ndeekaanye nnyo nawe. Nkimanyi tulimu abantu nga 345 naye tulimu abawamuzi 2. Era temulowooza nti mwenna abali wano mugenda kutwala ebigambo byange bituuse obulamu bwabwe. Naye nsaba obwerenga bw'omu ku abagabo. Nze Ssentongo Frederick Lugongo. Wabula ku buli kyokola na buli kyotandika neewona ng'olina background ey'amaanyi, neewona ng'olina amagezi mangi, neewona ng'olina connections nnyingi, naye nga tolina Katonda nothing. Bangi tebandibadde kye bali. Waliwo abasajja abasomera ku ziremboozi, abasomera ku katika emutowaayi, getwakula tutya. Ani amanyi ekiswera? Nze waliwo akasomero w'omu St. Bernard bakeetanga akwata ekula kiswera ku primary school. Waliwo akamanyi ewamyesika mirembe nze njeraga mwegenda tandika nga tusasula 3 okujja. Kati nze njogera nabo gabadde maanyi gange, gabadde magezi gange ezayina amagezi amangi yasomera mu masomero g'ekyalo. Babadde Katonda olwogeranga ku makyala yanjuliranga Katonda ebyetaago bye, naye nga tunayanjulira Katonda byetaago bye sooka omwebaze kubanga kyakumye ng'oli mulamu.
Mukama buli lwakuma ng'oli mulaba alina kyakubanja omukolera omuweera obuweesi. Tuleme kufiiriza Mukama myaka gyatuwadde gimusale. Ekyasitandika omwezi ogw'omunaana. Kiki oteesatiisa okukolera mwezi ogw'omunaana? Ekyo ky'oba osooka okulowooza. Mbagaliza ejja kusaba nzikirize tuve mukubuusi bakama bange neyanza neyanze. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu